Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okiwagira tokiwagira nenya lyoka supporting answer ekyo kubanga omukulembeze basaze walondebwe mu parliament ekikimpagizisa yendowooza yange kati okiwagiriza kiwagira oba ekinzo kimpagizisa yendowooza yange inti nze ndowooza nti singa omukulembeze abalondeddwa mu parliament naddala ow'eggwanga kiba kigenda sooka okendeeza ku musimbi abantu gwe bateeka mu kugulirira mu kalulu kubanga abantu bateeka sente nyingi nnyo mu kugulirira abantu mu kulonda. President Museveni ebbanga lyonna abadde nga omuzi ondooza Semake yeeyagaliza bw'alya nakkuta nga takyajja mu mulyango omwango ng'agumenya bw'ajaawo ng'olwagaziya oba mulumbako mu nju n'ayagala oyita mu ddirisa nga tajjaamu enkerakera kulitema n'aligaziya bw'aba atoloka asobole ayitemu omuntu makakokolera ebyokwerinda kibi oyo ye pulezidenti w'eggwanga lino nti ye buli kimu oba tteeko oba ki ayagala okuba nga lifevalinga ye nga batannaba kulowooza ku bannayuganda wadde nga babadde bamulonda ebbanga lyonna wasooka kumulaba ku bisanja era we kajja akawaayiro yasooka n'akajjamu omwango n'agugaziya n'alya bw'ageza nga takyajaawo emyaka nagyo n'agigaziya kati ndowooza ayagala kumuyisaawo mu mulyango nga bamwe basiza bamukiiseemu Sanyuwa Museveni bwe mutyo. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Ensangi zino okusanga abantu abeesigika era nga bali genuine mu nsonga z'ebyettaka batono ddala n'olwekyo Munnayuganda kankwanjulire Matugga Estates Properties nga ffe bakafulu abeesimbu era abeerufu ku nsonga z'ebyettaka wamu n'amayumba. Matugga Estates Properties tutunda ettaka okuva ku miliyoni 4 zokka nkiddamu ettaka okuva ku miliyoni 4 zokka nga tosuka kilomita 2 okuva ku koolasi. Tutunda n'amayumba agawedde ku bbeeyi entono ddala wamu n'ago okupangisa. Ne bw'obeera oli mutala w'amayanja ng'oyagala okugula ettaka tuwe buwinsimbi tukugulira ekintu kyo mu bwesimbu era mu bwesigwa owona okukaaba olw'abantu okulya ensimbi yo. Ne bw'oba oyagala kulambula tutuukirire tukulambuze sites zaffe ez'enjawulo w'osiima w'ogula okusinziira ku nsimbi gy'olina. Matugga Estates Properties tusangibwa mu kibuga Matugga miles 11 okuva mu kibuga Kampala. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu zino wammanga 0750 99 4383 ng'enerine ku WhatsApp oba 0753 91 665 ne 0784 38 7 97. Matugga Estates Properties jangu tukuwonya abafere. Okay, mukulikeyo muka break kafaako denga okyali ne Aji Samuel ku program nsonga ku nsonga Lubalusewa TV ku mikutijo migata abantu okulebwa YouTube, TikTok, saako ne Facebook page yaffe zonooteeka mu Lubalusewa TV. Lubalusewa Lubaluse waliwo double E ku S ne double E basinga bateekawo Lubalusewa nga single E olumu n'otatufuna. So tuliko Lubalusewa TV ate nga ka profile, is it profile icon kaliko era Lubalusewa TV. Tuyanze game bali kutugoberera era mwe bali kubanga mwatuteeka mu bwesigwe nimuteeka mu MB zamwe nimwa tujja kufiira ku Lubalusewa TV. Naye amanyi ge tulina ku YouTube ne woteekamu kati spelling nga nfu era bakuleetera Lubalusewa oba tonnaba nakumalayo wano nabaletera luba yesookayo waggulu yesooka waggulu ku YouTube. Ekyo kyonna mwe mutufudde kyetuli tubeyanza olw'ensonga eyo. Ndi n'essanyu lya Museveni olunaku olwaleero wamu ne Muhammad Katabira omutunuulizi w'ensonga oba analyst mu luzungu
atunulira ensonga ezimu ku ezo. Sanyulira Museveni tamanyi ensonga ziri maaso zigenda maaso mu ggwanga kukolebwa bazitunula. Yazitunulira naye ng'azeekubiriza. Naye ate ono asobola okutunula si buli atunula nti alaba asobola okutunula naba nga taziraba. Bane n'akakomawo. Mbadde ngamba oli. Okay, tufundikidde wali eri tufundikidde ku kya amyuka Ssaabalamuzi w'eggwanga. Basobola okuba nga baziwumbye ate awo ne tuva wakadde katugoba. Omanyi bwe ba weekend abasinga emikolo gye bagitugoba fe abamu tudduka ku Sunset tulabe nga tetusanga live band olunaku olwaleero. Abamama office gabagoba nga ripooti zeetaagisa. Kituufu. Nga alina wadduka okufulumya ripooti egende Makamaabi. Kwe kubeera nti omuntu bw'aba asuubira okufulumya ripooti olwaleero naddala nga weekend omwebaza nnyo naddala nga ya ggwanga lino. Omanya yeewaayo okuweereza eggwanga paka ku ssaawa esembayo gwe gy'obeerera eka ffe tubayo nga tuweereza ripooti eri bakama baffe. Amiina. N'ekirala ekiri mu gavumenti muno nepotism wano. Okay. Tugenda kutambula ku nsonga endala. Tuwulira nti waliwo ekiteeso ekyagala okujja mu palamenti oba ebbago gogazze nebbanga lyonna ate gino emyaka kino ekisanja kyo gazze gabagibwawo ng'era gajjanga nvuuvuumu. Waliwo eyagala okujja nti omukulembeze w'eggwanga oba abakulembeze ba presidential candidates bonna babe nga babajja mu bantu basobole okuba nga babalondera mu parliamenti. Kyekiriwo ekijja ekyo sente tusaasaanya nnyingi nnyo okujja eno mu bantu abagenda okukuuma aba agency naye ekisinga okumalamu amaanyi ne bw'olaba olumu nzigwamu amaanyi nga nnyina gwempagira otuuka mu kitundu kati kiringa yaliko vice president Amama Mbabazi. Amama Mbabazi tabanko prime minister naye ekyasinga okumalamu amaanyi nga kano kalinga akabadi mu matuga mwennyini mwenondera nali nondera ku St Charles ebiseera ebyo Amama Mbabazi we yeesimbirawo kuba president. Naye ekyamalamu amaanyi kutambula matuga yonna nga Amama Mbabazi tayinaako agenti n'omu amukuumira kalulu ke. Nenga naye aze kwesimbawo. Nenga yesimbe ku musimbi gw'ayina. Kati mu mutima ne ŋŋamba ero tugiyita tutya metropolitan. Kampala metropolitan. Okitegeera? Kampala mukono wa Kiso. Bw'aba omukulembeze tayina mumba mukuumira olw'epayida gye tutaba mukuumira kalulu. Okay, tugatandika ne Sanyulira Museveni. Olowooza ebbago lino bwe liba liiza olaba nga lijja kukola bannansi baba bawadde kuba kati kankuzira katono Kenya abakulembeze babalonda nga bwe tubalonda. Kenya omukulembeze w'eggwanga si alonda akakiiko k'abalamuzi. Kenya abakulira ebyokulonda si mukulembeze yabalonda. So ate ekiri wano ti buli kimu ekyo omukulembeze yakyerondera. Nti Kenya wabalonda Ssaabalamuzi oba balonda akulira ebyokulonda bamugoberera deep okuva we yazaalibwa. Misango ki gye yakola mu primary yakwatako omwana. Abantu abamu n'amanya mugamanya mbukadde. Ebyo byonna bajja babigoberera oba onfuna bulungi. So njaga otubuulire bannayuganda banaaba tebabajjeeko baliyita ddembe okubanga n'omukulembeze bakyasobola kumulonda. Tutandikirawo. Bagenda bba tebabajjeeko ddembe. Ekisookera linda mu katono. Okiwagira tokiwagira omukulembeze abe nga alondebwa mu palamenti oba asigale wano eno mu lujjudde. Engeri gye ndi mu kuddamu yegenda okukiwagira oba sikiwagira. Yes or no. Okiwagira tokiwagira. Naye alyoka supporting answer. Ekyokubanga omukulembeze basaze walondebwe mu palamenti ekikimpagizisa yendowooza yange. Kati okiwagiriza akiwagira. Oba ekiyinza okimpagisisa yendowooza yange. Inti nze ndowooza nti singa omukulembeze abalondeddwa mu palamenti naddala ow'eggwanga kiba kigenda sooka okendeeza ku musimbi abantu gwe bateeka mu kugulirira mu kalulu. Kubanga abantu bateeka ssente nnyingi nnyo mu kugulirira abantu mu kulonda. Nze ndowooza nti
boddira nze ndowooza nti bwe tuddira omukulembeze nabanga alonderwa mu paalamenti naddala omukulembeze w'eggwanga ekisooka nze nandirowoozezza omukulembeze w'eggwanga okugenda mu paalamenti alondebwe yalibadde ayita mu kalulu akokusooka okubeera MP. Omukulembeze ogenda mu paalamenti nti omuntu ena yandibadde yeesimbawo nga bw'olaba sipiika naye ng'omuntu oyo already nga ye head wa political party eyo sinnakutegeera nga bw'ogamba nti President Museveni yakulira NRM n'agenda mu kalulu akamusindika mu parliament so that ajja ng'ayise mu bantu ne bamusindika mu parliament n'emufujjako eddusu oba n'asaba alondebwe ng'omukulembeze w'eggwanga oba si kyekyo nti kibeere nga kimanyiddwa bumanyibwa nti yenna akulira political party president w'ekibiina kyonna bw'aba asiimye okwesimbawo nga yeewandiisa n'alondebwa mu paalamenti. Abamu bakiraba nti oli bw'alondebwa mu paalamenti bayinza okugamba nti olwedde NRM yeyina bammemba abangi anti kati olwo tuddayo mu kalulu nammwe mukole nnyo muleete ba MPs baki bangi kubanga naffe tukoze buki naffe tukoze bukozi okubeera nga tulina ba MP bangi mu paalamenti ate era bonna abali mu paalamenti ba MP baffe tekitegeeza nti bawagira okubeera nti oba bajja kuwagira nti tubirabyeko ng'aba NRM bagamba ekyo nedda era basobola okugamba weewaawo ajja mwami oze tukulondere mu paalamenti ndeeta ndowooza nga Kyankwanzi taliiwo Kyankwanzi gye bagenda olondera abagamba nti nedda nga bayita olusirika Kyankwanzi nga abadde bagamba nedda bakomawo balinyabunya mitwe anti era wavaayo abagamba nti nedda Sanyula Museveni nawe okinyonyereko noga nti BMP abasinga obungi ba NRM kiba kitegeeza nti obviously oba olaba nti President Museveni oba akulira oludda oba akulira ekibiina kya NRM aba agenda kuyita mu buyisi nedda si bwe kiri mbadde neza kibuuzo kino bwe kigenda okuba mu kibagalo leeta mpaayo ebiteeso oba amabago aga nga gaali galeeteddwa opposition ne bagakubako akalulu opposition neewangula eri ebisiya gyaleetebwa Asumaani Basaali naye nga ani yamuli emabega Asumaani Basaali wakaali kagologoosi sidda mu kibuuzo ky'ombuuziza kaali kagologoosi eri ebisiyaga lyaleetebwa Asumaani Basaalirwa era ne liyita bulungi nnyo era ntulitadde nninderako naye nga n'okwetaagisa lyali teryetaagisa kuba etteeka teririwo kakali ku eryo twandirese ebisiyaga ne bitambula kyere mu ggwanga no etteeka eririwo ku bisiyaga lyali kakali naye obukwakulizo bwe baateeka mu tteeka lino eppya nga bagamba nti n'omuntu azuulibwa ng'akolagana naye kati ajje singa simanyi kale kanegerezeeko n'okolagana naye nga tomanyi nti nze birimu singa bankwata nawe ne bamanya nti badde okolagana naye bakukwata era kitegeeza nti bayongeramu kitegeeza nti gaali galina abantu particularly be batagetinga Kyagulanyi buli kadde abeera bweru ate tuwulira Museveni agenze mu Amerika kyokka nga ne pulezidenti w'eggwanga bw'agenda yasaba buyambi President Museveni agenda mu Amerika tagendayo mpa kyompa lindawo katono President Museveni agenda mu Amerika tagendayo tagendanga nayo tagenda nko mu Amerika President ndowooza oba agendayo mu meeting Amerika yokka yemanyiddwa mu nsi eziri ebisiyaga mpaba abintu byange eggwanga erisinga wano erimanyikiddwa ennyo lya olabe nti gwe nemesiza ekibuuzo kya kati bw'oŋŋamba nti Canada yemanyiddwa President Museveni agende Canada muli mukundaivatinga sina kyekundaivatinga njala kusooka tukuliyaninga empewo kubanga teri gwe batagetinga ku kyebisiyaga nkugamba ebigambo bino teri gwe batagetinga wabula wano mu Uganda okuva etteeka eriwe lyayita ne keesi zizabibwa z'abali abaana nga babali ebisiyaga etteeka lyali livunaanya ani olibanga teryali particular olinago walopa ne batamuvunaana
pastor ani ono ngamba onalwanirira abaana bye bakutte pastor Mali ngawere nembye ne bapasita banku makoti oyina gwa naye teeka tewaliwo eryali ngambye anti kubanga talina bujulizi bubalumika waliwo omuntu gwabadde talina bujulizi bubalumika talina bujulizi bubalumika oyinayo gwe waloopa nti muli wabisiyaga ne batamukwata nga ggwe kwa tugamba nti teeka terikola nga tulina gwe waloopa teeka terina kukola ku nze nzekka inzi abandi nikitegeza n'abantu kubanga n'abalala bantu bangi bentuukako ne benkola kamawulire nga bagenze emisango ne bagifutyankira eyo gwe ng'olina guleri wakolako ng'omuntu bawulidde bisiyaga ne ku mawulire bagamba nti baagala gayisa anti oba okipromote ne mawulire bakigoba ekyo mbadde simanyi kati obuzibu ekyo bagamba nti temuba mu kipromoting nti singa omuntu akwatibwa nga wabaddeyo abantu abagambibwa bamufandinga ebweru singa bamukwata ne bamulaga mu mawulire nti kitu bamukuta abadde abirya eri bamanya nti kituufu omuntu gwe twatuma omulimu abadde agukola twongiremu tutya amaanyi avuddeyo atya mu kooti kitegeeza kati ground work tumukoze tutya nga bakitegeere kuba mumuwadde publicity neri ne bamanya nti omulimu agutuukiriza so kati bwe bagaana okubiyisa ku mawulire abantu bangi balesa amabago nga opposition sijja kudda mu kumenya ani bagalese bangi amabago agasinga agayamba abantu kuŋŋamba nti amabago gonna agazze galeetebwa agayiseewo ng'abamemba be naleemabokka togikwatako zino eziyitawo egundi ani ekisanja egyo emyaka gyo gyenga togikwatako gegasinga okubanga agaleetebwa ne gasobola egganga lino mu buzibu ate era President Museveni bw'ali baavuddeko wammwe gwe mwagala ajje najja agenda sanga ne twamutereereza nti wakyalikoma ku bisanja ekisooka okukolebwako kukyusa semateeka adde mu bantu wajira kuba kati ali semateeka ali wusi w'abantu alina akakundi k'abantu ka protecting akakundi k'abantu naye nga bantu si bisolo by the President Museveni yavaayo n'agamba semateeka is just a piece of paper omuntu akoze kyogamba kizimbe tekyatali mu mpapula omuntu agamba nti etteeka gyesa okapapulapapula tegeeza aba tasobola kiteeka mu maanyi kukituukiza nakigoberera kiba kitegeeza nti bamemba palamenti bajja osooka olondebwa bamale n'okubalaga nti bayiseemu si bwe kiba kuba balina sooka kubanga bayiseemu ne bagenda mu palamenti ne balayira kati ne balooka bateekawo abeesimbawo abaki ba presidential tulambule ku nsonga naye anti etteeka ebbago erirowoozebwako eriri mu kuleetebwa singa liba lizze si bwe kityo bwe kigenda okubeera President agenda bba ayita mu kalulu akababaka so sigamba nti President olubo gamba nti uliriza so sigamba nti olubo gamba nti NRM ina abaka bitano mu parliament ti President Museveni yagenda abaka bonna bwe ba parliament kole ababaka lukaaga mtegerekeka bwe bakole bwa ababaka lukaaga bajja yita mu kalulu tulonde kati nno nkulayirira NRM newefuna ababaka 50 opposition nefuna ababaka 4 nga president bamulondera mu parliament Museveni ayitawo anti kubanga n'ababaka bamwe bemusindika nabo balaba nti yasaanidde nga ntandika ku nsonga katono yokagereze katono wenyinza okugamba nti nsosaidinga n'ono nti nuupu ifo babiringa bya mirundi ebiri Kampala Kampala Central katono wanerubaga kwadde obudde wali lwaki nze tondeka n'empisa ngenda kuleka mukama nedda ssebo ayagala kweta ebifo bye balonze Rubaga oyo musanyula Museveni mumanyi yali esinga abaki bakansala nere kulaga speaker balonda wa NRM yes Rubaga katambule n'omulamu wanga bwe tugubaddeko ti president nti agenda kulondebwa nga mu parliament tandikira wenyini President Museveni ebbanga lyonna abadde nga ondooza semake yeeyagaliza bw'alya nakkuta nga takyajja mu mulyango omwango ng'agumenya bw'ajaawo ng'olwagaziya oba mulumbako mu nju n'ayagala oyita mu dirisa nga tajjaamu
Inkira kera kulitema n'aligazia bw'aba atoloka asobole ayitemu omuntu makago ebyokwerinda kibi oyo ye president w'eggwanga lino nti ye buli kimu oba tteeko baki ayagala okuba nga alifevalinga ye nga batannaba kulowooza ku bannayuganda wadde nga babadde bamulonda ebbanga lyonna wasooka kumulaba ku bisanja era we kajja akawaayiro yasooka n'akajjamu omwango n'agugaziya n'alya bw'ageza nga takyajaawo emyaka nagyo n'agigaziya kali ndowooza ayagala kumuyisaawo mu mulyango nga bamwe basiza bamukiiseemu Sanywa Museveni bwe mutyo naye kati president ye nga yebyaddala omuntu omanyi emyaka bw'okula bintu bijje bijira ku bukadde ng'okuze obusobozi mu stamina butono takyasobola kutambula ggwanga lino mbu anoonya kalulu mbu agenda kwesimbawo bya president bamuwe emyezi 3 ebinnya biri eyo bikuba atambule emyezi 3 district 10 takyasobola zimalayo nga kye kimugano olwokuba atambuzawo bigere takyasobola zimalayo atambuzawo bigere nti neogamba nti analondebwa mu parliament kyandibadde kikola naye ng'obuzibu nga bwe kiriwa buli eggwanga erina nga president babalondera mu parliament bo baba batambulira ku nkola ngambe ya bukulembeze bw'ennono bakatikkiro nga babeera ba prime minister nga si president Uganda ina president ekirala nti wabeera nga president abeera okubanga aba yeesimbyewo ng'akyakozesa resources za government privileges n'ebitiibwa byonna byayina ekiba tekyasoboka olw'ensonga aba akyasobola nnyo okuinfluencinga akalulu bw'aba ng'akyali mu ntebe nga buli kimu asobola okisala tubula baganda omuntu ali mu buyinza omujjamu kiba kizibu kaabe kansala ng'abaddeyo era Sanywa Museveni alina okwesiba bbiri ate nga nesiba bbiri nti aba alina resources wadde teziba nnyingi kisinzira kifo ky'olimu naye aba akyasobola okuinfluencinga okwakalulu ako okubeera mu feva ye ekirala parliament ku biteeso ebize biyisibwa nga president yavaayo n'agamba nti nze njagala ba yes man n'obeera nga weebase kasaba koonako n'owanika n'ogamba nzikiriza benjagala ba yes man bw'okkirizanga parliament eyo okulondera president kabaka weddemu nga tumba buli mukulembeze alina bagamba okolera abantu ndi w'abantu president agenda kubanga wabaki wababaka abalondeddwa ababaka tebawa abantu nkolera baki nkolera abantu ababaka tugezaako kendeeza sente ya mwe wa musolo era eteekebwa mu kutegeka akalulu ka yensonga mukirabye kati kyova olaba anti kakati ebintu bikyukakyuka eggwanga likyakyuka buli kaseera bingi era bikyakyuka nga bibaddewo bingi tibikyakyuka naye olw'okuba tugenza olaba nga oluuse sente y'omwe w'omusolo ebbanga lyonna mbadde nga muliddawo ku kirabo ekyo kyogamba omuntu bwabwagiolugero lwaliyambala nakati lwoyambala 9 2 nga bw'okyusiza engoye kati olugero lwakyusiza gye lukaddiye wayambadde jjo lukaddiye kyeŋŋamba olugero lwayambadde jjo lukaddiye obutaluddamu lwange lino bano bannayuganda anti era n'omukulembeze munnayuganda ate yewe mu Sudaani si munnayuganda tufundikira jukira tubadde wano ku Summit Gardens batuukirire basobole okubanga yawandiika akatabo kati ninyo Janet kata tugenda mutesaako mama Janet tugenda mutesaako lwe sirero yagamba mukatabo mama Janet tugenda mutesaako lwe sirero tugenda komawo jikira tubadde wano ku Summit Gardens batukire basobole kubanga bakusavinga service za mulembe nnyo ebyokulya ebyokunywa omuntu yagaliza ku lw'eggwanga lete mikolo basobole kubanga omuntu yagaliza obulungi obutagambika Sanywa Museveni nga tuwunzika n'asuula eri eggwanga tuwunzika tufundikira bannayi mwenna abadde batulaba era abatugoberera tubeebazizza nnyo olw'okusalawo mubeere nga mugoberera Lubaluseewa tubeebaza olwa komenti zammwe buli omu nga bw'aba tulabye tuli basanyufu nnyo tuyanze tufundikira nawe nga tusembayo n'akalowoozo ku abantu mwenna abatugoberera tubagamba mwebale kye mukola kya muwendo temujjanga okwo ebirowoozo by'owulidde buno wano buli omu biba bya mutwe gwe sijja gamba nti bya Lubaluseewa kuba sinze presenter ono yayinza okwogera ebyo naye nze ku lwange
ebirowoozo by'owulidde buli omu bivudde mu mutwe gwe era bagamba nti mpozi bagamba enkola y'omutwe yekuwa ensanirira n'ensala y'enviiri so kati osobola gamba nti muntu lwaki osaze kaati ng'omutwe gwe gunyumira sawulini eyo yekyo abawulidde nti enkola y'omutwe gwe alaba design ejjako so buli omu aba n'ebirowoozo bye era katusuubire nti buli omu ebirowoozo byawadde bitwale nga wabiwadde gwe obeereyo ng'ogamba lwaki tayogedde bw'ati naye nga ye endowooza yogera ku bibyo lwaki byabala biteekako disiki mbadde njogera byange ate lwaki ogamba buli omu tuteekako biringa bwe birina okuba tweyanzege mwena abalabi baffe abalubaluseewa ku mikutu gyaffe emigata buntu enkyo gyamukyaza nga kisanyu lya muhoozi anti President Museveni bw'asiima n'agamba nti atukwasizza muhoozi twagala twogere ku nepotism tekirina buzibu tujja kyogerako tweyanzege amanya aje Samuel wano program ku nsonga okubanga tubaweereza mu mbeera ennungi bwetyo etagambika olunaku olwaleero mbadde ne Katabira Muhammad munamawulire ate nga mutonezi wa nsonga saako ne Sanyula Museveni Bukenya David tweyanzege basponsa bonna abatuteekamu ensimbi tubeyanza ddala wamu nabo bonna abatwagala n'otugoberera saako no commentinga basiibula musibe bulungi mweraba Lubalusewa TV mazima ku mazima. Ensangi zino okusanga abantu abeesigika era nga bali genuine mu nsonga z'ebyettaka batono ddala n'olwekyo Munnayuganda kankwanjulire Matugga Estates Properties nga ffe bakafulu abeesimbu era abeerufu ku nsonga z'ebyettaka wamu n'amayumba. Matugga Estates Properties tutunda ettaka okuva ku miliyoni 4 zokka nkiddamu ettaka okuva ku miliyoni 4 zokka nga tosuka kilomita 2 okuva ku koolasi. Tutunda n'amayumba agawedde ku bbeeyi entono ddala wamu n'ago okupangisa. Ne bw'obeera oli mutala w'amayanja ng'oyagala okugula ettaka tuwe buwinsimbi tukugulira ekintu kyo mu bwesimbu era mu bwesigwa owona okukaaba olw'abantu okulya ensimbi yo. Ne bw'oba oyagala kulambula tutuukirire tukulambuze sites zaffe ez'enjawulo w'osiima w'ogula okusinziira ku nsimbi gy'olina. Matugga Estates Properties tusangibwa mu kibuga Matugga miles 11 okuva mu kibuga Kampala. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu zino wammanga 0750 99 43 ng'eno erine ku WhatsApp oba 0753 91 665 ne 0784 38 7 97. Matugga Estates Properties jangu tukuwonya abafere. Lubalusewa TV mazima ku mazima.